obulamu n'endwadde buli lwafuna mugatale konfufu ng'omaliriza okukeberera n'okakasa nti omwana wa ayina endwadde ya sickle cell eyakazibwako erya Nalubiri bingi gwe omuzadde by'osaanidde okumanya era okukola okumutangira n'okusigala nga mulamu. Abasawo bagamba nti olw'obulumi omwana ono bw'abeera nabwo naddala mu nnyingo osaanidde okumumwenya ebyokunywa okusobozesa ennyingo zino okutambula obulungi. Bw'abeera nga balina ebyokunywa bingi kitegeeza omusaayi guba gutambula bulungi. Naye aba talina mazzi kitegeeza nti buno obutaffaali bu sickle cell bugenda kuba butambula mpola buzibe emisuwa. N'ekirala bano abaana tulina okulaba nga empewo tebafuuwa, balina okuba at least ne sweta buli ssaawa n'omukavaringako kubanga empewo eno naye ereetera obutaffaali buli bu sickle cell okola ki okwekwata. Waliwo n'eddagala okuli folic acid ne hydroxyurea omusawo lyagambye nti omulwadde wa Nalubiri alina okulimira buli nnaku okusigala nga mulamu. Tuba tulina okufunayo eddagala eriyambako okuzimba omusaayi, so erisookerwako aba alina okumira folic acid eyo buli kanaku. Ate waliwo n'eddagala eppya lye baazuula baliyita hydroxyurea. Kakati eddagala eryo baalizuula nti omwana bw'alimira tatera kulwala omusaayi tegutera kwesiba nnyo, kitegeeza ayinza n'okumala omwaka nga bamuwaddemu ekitanda oba omulundi gumu oba n'obutamuwa. Eddagala lino liyamba omusaayi okusigala nga mweguli mu mubiri n'okukuwonya obulumi obwa buli nnaku. Kyokka obubonero bungi omulwadde wa Nalubiri era kuyinza omulabira nti yandiba nga aweddemu omusaayi ng'omusawo wannyonnyola. Oba tolina maanyi otambulako okuva wano nawali ng'owulira oweekeera otuuyanirira tosobola kwambuka ku madaala owulira kantolooze. Bwe babeera abaana ng'ali mu ssomero omwana aba akola ki yeebaka bwebasi buli ssaawa. Ticca n'alowooza nti n'oba omwana tayagala kusoma naye ng'ate omusaayi takola ki talina. Waliwo n'enzijanjaba endala omusawo gy'anokolayo wadde nga tennatuuka wano waffe Uganda nga muno mulimu okukolera omwana omulamu gw'abeera n'abaana abalina sickle cell ng'era omwana oyo gwe babeera bakoledde asobola bulungi nnyo okuyambisibwa okuwonya ate abalwadde. So singa tufuna omu ku baana abalamu mu b'ozadde ggwe abazadde nga mulina bwonna obutonyeze naye ng'olinawo omwana oyo omulamu, so kati omusaayi gw'omwana oyo omulamu oba obusomi obwo bwe buba bufaanagana n'obw'abaganda be tusobola okubukwata ne tubukozesa okubuteeka mu musaayi gw'abaganda be ne kiyamba okuggyawo obusomi obwandireetedde buli omusaayi gwaki ogwa sickle cell. Ebanga treatment kubanga bw'oggyawo buno obusomyo bw'oleeta buno obusomyo obulamu n'obuteeka mu ggumba gaagana abaana balina ki sickle cell, kitegeeza nti n'omusaayi gwagenda okufuna gugenda kuba nga teguliiko buki butaffaali buno bwa sickle cell. Kyokka omusawo akuwa amagezi nti ekisinga ku byonna gw'alina Nalubiri kwe kwettanira ennyo eddwaliro abasawo abakugu okukeberanga. Kirungi kiba kyavunaanyizibwa nti uno omwana abeere ng'alaba ki omusawo wabeerawo simptomu yonna. N'abazadde bano era buli bwe bajja ewaffe tuba tubakola ki tubasomesa ne tubabuulira ekyokukola omwana bw'aba alina kino nakiri. Ndi Obedi Lutale ku lwa Bukedde TV. obulamu n'endwadde buli lwafuna mugatale konfufu ku Bukedde TV 1 wokka.